Yes, for additive jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya nina kubasaba mu subscribing ate munyigene kade ka video kano kampele like nenkugamba nti comment section weeria oba kamuta mu comment section ato sikalenga on following ya mahulire mbana gaba gatambula okwetula eggwanga Uganda bagita for additive lero mazalibwa ga Musumbalo ziyasibugingo era nga munaye information etambula bwetyo bweraga myaka 5 mu 2 egy'obukulu era ku Sunday batesteza kubanga bagenda kubawondoza ne party y'enjawulo okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 5 mu 2 abasinga bagamba nti ne Pastor Bugingo aweze emyaka 5 mu 2 kisoboka okubanga agiweza kubanga wetegereza information etambula bwetyo bweraga eraga nti bali mu kubanga lwera kuza amazaalibwa ga myaka 5 mu 2 makulu bagamba yali myaka ndowooza 40 mu 6 bagamba nti makulu ali myaka 40 mu 6 abawe ali myaka 5 mu 2 Pastor Bugingo akulidde akuzindere bade birthday party bagikoze wali ku Kanilandi ku Sunday ndowooza kuki akulanchi awa iyo lwaliro ku Sunday service batekateka ndowooza okubawo ne party olw'ensonga nti bagenda kujaguza wamu ku Sunday n'endiga ezinaaberawo ku Sunday service dere bade lunch hour kulanchi awa muziki gubadde wera banyenyeza okugaliba enjole gambe kibaddeyo kibadde kikambwe ekibaddeyo kibadde kikambwe Pastor Bugingo ngedde okubagumya nga bagamba nti Pentagon ijja kuzimbibwa ngedde okubanga bagamba nti Pentagon ijja kuzimbibwa ne munene ennaku zino nkugambye Pastor Bugingo bwe yayogera ku Pentagon abakwagaliza ntaana mama esala yasabira bagamba nti bamulimirira naye nga abasinga abamu kwabo babanja Pentagon yabasabira essala embi era abasinga bagamba mbu essala Pastor Bugingo zeyasaba zasookedde ku Fangoni eri waba alien skin zasookedde kubanga n'omuntu oyo yafudde omuvubuka yafidde mu ddwaliro ensambe kati uyo alien bamukutte kusane munne bodyguard we basinga bagamba nti essala za Pastor Bugingo zitandise okukola naye nti ebisala ziyasaba essala tezisobola kusabibwa pastor mutuufu musajja wa Katonda omutuufu toyinza kusaba ssala mbi n'olusabira otya abantu essala zitandise okuba nga zikola essala zatandikidde ku Fangoni alien skin bamukutte omuvubuka yafudde omuvubuka omu ku bavubuka ba Fangoni abamu bagamba nti essala za Pastor Bugingo ngizasookeddeeyo abamu bwe bagamba ku mitimbagano nga munange ensonga zezo myaka 5 mu 2 egy'obukulu egyawezezza olunaku olw'olwaleero bagita Fadi TV Juji followinga likinga commentinga abali mu ggwanga erya Canada comments nziraba abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad n'abali mu ggwanga erya Netherlands mu ggwanga erya Budaaki mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu followinga abali e Saudi mu kibuga Riyadh abali Uganda mu kibuga Kampala mikwano gyange abali mu America ku University of Chicago embeebaza comments nziraba manyi mu America bangi abanfollowinga mikwano gyange bali awo ku University of Chicago eri abasomero mu ggwanga erya America mikwano gyange bagifollowinga nnyo for additive gimwongera kubanga mugiyekumirako kubanga updates mpanazo era ndowooza omulengera Salt Media kosani Salt TV bamukoledde akafaananyi akamwagaliza amazaalibwa amalungi nga boosi waabwe jjukira nabagamba nti Pastor Bugingo ne Teddy be baboosi ba Salt Media era Teddy wadde mbogenda n'abakola ki nababuuza sente ze bayingizza mu mwezi n'ababuuza nti abazze okulanga babawadde nga sente meka kampuni eziteesenga obulango ensonga nti Teddy alina obwannannyini ku Salt TV ne Salt FM Salt Media n'okutwaliza awamu era singa Pastor Bugingo yali ali ku mukyalo omutabangufu yali badde azungira eyo ku gundi ku media eyo wadde mbogera n'abagamba nti mumpewo ku sente zemuyingizza ate Pastor Bugingo n'amulupa kooti netabako kyekola lwensonga nti mu mpapula ez'obwannannyini Teddy gyali ebintu byonna babitandikawo ne Teddy era Teddy mu mpapula mwali munange byeyo ebimukula bitrendinga mazaalibwa ga mukulu Bugingo abagambye nti apate ebaddewo ku kyaki ya Kanani era mu lunch hour naye nga mpaddeka agatambula nga balaga ndowooza pate ey'amaanyi eyinza okukolebwa ku Sunday service Sunday eno
Sunday service Sunday no nga tuyingira omwezi ogwa December ku Sunday ndowooza party wegenda okubanga ebirawo birthday party eyaddala mugenda okubanga mugifollowinga bagita Fad TV gimbaye bulungi mwera